akola weebale naddala mmwe abakola obudde buno obwakawungeezi mmwe mbayinamu ekyenjawulo nga bwe ŋŋamba bulijjo nti ggwe akola obudde buno gw'oyamba abaana ba capati okusula nga bakola capati, gw'oyamba aba booda okusula nga bakola. Baŋŋamba nti booda bagigabana abantu babiri oba basatu, buli booda emu evugibwa abantu babiri oba basatu, eriyo agivuga ku makya n'abaako obudde bwagigaba, ne munne n'avuga n'atuusa z'atuusizza, n'ebaayo abakeesa ku stage nga bo bagivuga kiro. Mwenna muba muyambye Uganda okukola emirimu. Abampuliriza wonna w'osinziira, nze Petero Kibazo, nina Ssentamu Ssewandagi, edda yagambanga munnabudde okuva emaganjo. Sidda. Nakati bwakyali kabwa tekeerabira gye baakola. Ne munaye kati weewaffe ekyaddondo. Nansana municipality. Nina Kenneth Paul Kakande. Kenneth Paul Kakande wawano Nakawa munakibuga. Naye bamuzaala eri ewaffe ekyaggwe. Tebamudisplacinga we Nakawa. ate waawa. Okujjako gwe ng'oŋŋambye yasengukayo. Kakande buuza abantu. Abatuuliriza mbalamusiza. Semberera omuzindalo. Neebaza Mukama abakumi nga muli balamu. Afunye ebizibu mbasaasidde. Afunye ebirungi bongerwe nga byamuyiika. Naye neegasse kubagiza famire y'omutaka Lwomwa Daniel yakubiddwa amasasi eggulo ng'ava ekisuga eyo sayidi ze ku mwale Katosi. Naye abadde atuuka ewe ne bamukuba ekyasi. Ssentamu buuza abantu. Banyabo ne baseba bawuliza Radio Simba akawungezi ka leero yonna gye musinziira mbalamusiza. Nsaasidde abo bonna abafunye ebizibu okuva lwe twasembayo okuwuliziganya, ate nensanyukira ka bonna abafunye ebirungi mu bulungi. Njagala kutandika nange nakusaasira. Omutaka Lwomwa manyi famire ye bagisaasidde ebyenjawulo. Nze nali simumanyi nti mutaka. Nze nali mumanyi nga transa. Nze nga manyi transa electric. Nga nze simanyi nti mukulu wa kika. Naye tusaasira famire, tusaasira abooluganda, enchukwe n'okufiirwa mukadde waabwe. Naye njagala nakusaasira famire ya musomesa wange mukulu Kisubika. Owa Migadde College. Yali kansala w'e Gombe. Mukulu Kisubika ffe twamumanya Makerere High School. Neva nti negenda nefuuka Migadde College. Mukulu Kisubika Katonda yamuyise ndoza ajja kuziikibwa ku Lwokusatu lwa wiiki eno. Ekyaggwe. Ekyaggwe abadde ayina amaka. Kasokoso. Mpulire Kasokoso. Bayitawo Kasokoso. Mpulidde bagamba Kasokoso. Nga ye waffe. Kasokoso soono wammwe wano. Omubibbo. So wano naye ndowooza ow'Ekyaggwe. Ayina wali mu mabira. Era yoyo yewe waffe. Bw'oyingira awo mu mabira n'ogenda. Toyingira mu mabira. Oyinza okukyamira mu Kigombya. Oba okukyamira Embalala. Oba okukyamira e Kayanja. Oba okukyamira e Lugazi mu ttawuni. N'oyingira awo munda awo kasita oyita mu bikajja awo. Mukulu Joseph mukulu Kisubika mujjukira ya running essomero yasooka n'aleeta abavubuka nga bagaa nti bano balemereddwa. Omulundi ogwo abaana baddangamu nnyo senior 4 ne senior 6. Kisubika n'abawa opportunity nga Kisubika alina essomero teriina klasi ya olevo yo yonna ndala nga liina senior 4 yokka. Nga senior 4 yokka e Makerere High nga waliwo senior 4 ng'ova gy'ovudde nga biganye n'ogye Makerere High mu senior 4 n'ogikola. Yalinga Namirembe ne y'abakaawa. Namirembe y'abakaawa yakutandika nga coaching center. Nefuuka essomero. Abo bonna baatandika ku mulembe nga naye Makerere High yali awo n'ebibiina byayo oluvannyuma bibiri byokka, senior 5 ne senior 6 awe wandegeya nga waliwo senior 5 senior 6 ne senior 4 ng'essomero lijjudde. Era nga yali ku mulembe gwalyo nga agende wa Kisubika
waleti ebeera nzito mujjukira ne omusajja bamuyitanga njagala ng'asomesa kuyita bigezo question approach. Simanyi nva ku musomesa wange ng'alina buli chief examiner Kampala asomesa abantu kuyita bigezo. Nyangu yabasomesezanga ku examination syllabus si kuziyita bigezo kimu lwaki temuleka kisubika nawummula tukibikawo nekita question approach kyabasomesa era y'omu ku baafiirwa ssente baatandika okuzimba essomero oluvannyuma ettaka eryo baalibba Makerere University neekuba enduulu nti ettaka mwe bazimba lyabwe wakati wa Wandegeya ne Mulago baatandika ekizimbe gali kwoleka nga badduka speed Makerere ne raisinga red flag omulundi ogwo abantu baali bakyawulira ne baloya ne bali caveatinga ne bagamba ettaka lya Makerere University wakati wa Wandegeya ne Mulago ng'ovudde awali nga abatiyitanga Rotary Club teyali ya Rotary naye yali Children's Center baveterans babbawo walingawo Children's Center awo ng'abantu bawummulirawo Lions Club naye munaye waggulu waayo we baali bazimba nga bataddemu ssente nnyingi Makerere University ne bastopinga ne bavaawo ne bagenda bazimba emigadde ne bagende ku ttaka lya mukulu Kisubika emigadde lyali ddene nnyo naye oluvannyuma abaasengawo bba abalala ate baatwalawo bakisubika baali si bagumu bulungi naye legaseye yaleka alese asomeseza abaana bangi basomeseza emigadde sibamanyi obungi bwabwe emigadde was a lot more affordable than wano naye bwatyo poliisi tugisaba ate eno ew'omutaka Luwomwa nti ku luno erina opportunity abantu baataddemu amaanyi ne bagoba abasajja ne bakwatako omu newankubadde bamukubye ensubira nti poliisi kati erina obuvunaanyizibwa obumujjanjaba awone asobole okubabuulira ani yamutumye era nalwaki yatemudde ampuliriza Lutindo eyo nvuddeyo nina Kenneth Paul Kakande nkugambye ne Ssentamu Ssewandagi mukwano gwange Kyeyune ali Karamojja jakola obwa DC tajja kusobola kutwegattako olwaleero Ssentamu njagala kutandikirawo olwaleero ndabye olupapula lwa monitor nga lukuba enduulu nti ssente za Parish Development Model bazi developingira up oba obusobozi bw'okubeera ng'omuntu asobola okuzifunira ku ssimu nga togenze mu bino bya bank account oziteekayo ne baga nti zizze ssente za Parish Development Model ekigendererwa kyayo zo zaali za nakuwulira wano ng'olajja na buli gombolola efune okusobola okukulaakulanya abantu okubajja mu bwavu ngaga ndi buli gombolola bagiwa milioni 10 buli muluka milioni 10 si gombolola buli muluka Parish bagiwa mbadde nyongeddeyo waggulu nnyo babawa milioni 10 ekikumi ekyo ng'ekigendererwa gwe nawulira wano alaja nanti ate ffe wano Parish ezaffe ennene okukira ez'egindi kitegeeza ffe sente tufuna ntono kati ate neezazze mu kunyuuka nazo nga bannammwe tebafunye kati ekyo kimu ekyokubiri gwe ayita waliko mu LC system oziwulira mbantu oziwulira mwami Kibazo nja kutandikira mu Nansana municipality omulundi gwe nasembayo okuwulira nali mpulira Mayor Regina Bakite owa Nansana municipality ng'agamba ndi ssente ezo mujjukira mukyala Bakitte lwe yeesimbawo ku bw'MP kati ye Mayor wa Nansana municipality ng'agamba ndi ssente ezo lwe baaziwayalinga e Nansana municipality zaaliko obukwakulizo bungi nnyo nga muntu omu yekka yakolifayinga okuzifuna ekyo kyali kitegeeza kitubirabye mu byenfuna emirundi mingi nnyo nti bawayalingako ssente actually nolaba nti Wakiso yafunye ssente naye nga mu mbeera eya bulijjo
tebabawadde ssente nga tosobola kuzijjako okuzikola bwekityo. Naye ekyo twakikayanako dda nti Obote bwe yatukolako gerrymandering ku mulembe gwe ye yatukolako yakutubba bululu ng'anoonya kuba na constituencies nnyingi abe ye ng'alina ababaka bangi ewuwe nga bajja mu paalamenti abaabwe baba bangi okusinga abaffe. Naye mu byensimbi bino mwami Kibazo nakugamba nti wane ewaffe atujja kisanga nti gerrymandering bagikola wano mu Central Region wokka fe abamu tuyita mu Buganda nti ewaala si bwe kifaana bona agenda e Bugisi si bwe kijja okufaanana. Nze nabalako ku ssente wano ne mu Babyasi owulya ssente z'abeero si wano ezo ze bawa siringi omutwalo gumugumu giba emitwalo 12 omwaka. Naye Waiguru region nga batusinga biliyoni 7.9 ku mutwalo ogwo ogumu gwe baba bakyamani beero si wano. Kijja kitya twale waffe gy'osinga okumanya obulungi Hajja Beri Musoke ekyamani wa Maganjo BLC1. Maganjo BLC1 erina households emitwalo kati ena households Maganjo amaka. Yes si bantu naye erina amaka emitwalo kati ena okuva wansi mu mayanja ekawanda okutuuka wansi mu mayanja ejjinja kalooli kulyambuka kwekerezia eyo ye Maganjo B. Naye Maganjo B si muluka okutuwa omuluka gwe Maganjo ate oyongerako Maganjo E n'ogwongerako ne Kawempe E n'ogwongerako ne Kawempe B eryo n'okufuna omuluka gutya gumu. Naye nayogerako ne ngamba abantu nti parishes zemmanya obulungi zenne kakasa obulungi na town councils 2 Sanga ne Kanyalyeru nga teziyina households naye nga ziyina bantu population yaabwe tewera bantu mutwalo gumu bayina parishes 10. Population ya Sanga ne Kanyalyeru mu Kiruhura ezo town councils tewera bantu mutwalo gumu bayina parishes 10. Ekyo kitegeeza ki nti bo abantu 8 bafuna biliyoni 1 nga ffe ab'Amaganjo B abali emitwalo 4 tetuwezeza miliyoni 10 kubanga ffe tuli LC ate tuli muluka. So kati bwogenda ozitunulya eyo embeero jjagiraba twakayana ku bantu waliwo ne Kakande lubali boogera ku ssente za Begasi ze bali bagambye compensation naye nga bazifunye ba lawyers nga bano Kakande ba lawyers nga bafunye nga ne cooperative society kati oyinza okusanga ne Kakande ayina cooperative society nga tezaaliyo ziri mu kimunsawo yakuba twagenda nga okubuuza ffe abalina ebibiina bya Begasi kuba nabuuzako mu Babyase munyimba tusinga okubeera n'ebibiina bya Begasi nti why ffe waffe wano cooperative society kije bawadde nga tewali baziwa era sente tetwazira basimu ekyo kirala ekyo kirala okubeera nga temwaziraba n'okubeera nga baaziwa bibiri byanjawulo. Mwami Kibazo ababaka ba parliament bangi baali mbweraliikirivu because among the biggest beneficiaries ababenefitinga mu ssente za cooperative ababaka ba parliament kituufu buli yagiranga nanga nti ewaffe waaliyo ate ne bazisirikira nti gundi cooperative society ng'ateekamu obwenyi. Abamu mikwano gyange siboogera ate kino kyali democratic. Abayero baazirya abemyufu baazirya ababbulu baazirya abakiragala baazirya mu kulya mwalimu demokrasiya nga ziri unifying. Mwami Kibazo ino okumanya nti engeri faaza gyalyamu ssente yengeri Mando awe waffe musabo gyalyamu ssente era yengeri Pastor Kakande naye gyalyamu ssente. Kakati yo ssente teri discriminatory tesosola so abantu basanga ssente bazirya mu mbeera yaabwe. Kati olabye za Parish development model naye ffe waffe mu Nansana municipality okujjako meya wano Kasimu bw'abazimanyi nga munabweru zazze asobola okumbulya n'emmanya y'abazikoze ekyabazifunye naye nga abantu baffe badde so active mu kuwandiisa ebibiina byabwe. Abantu baffe badde so active mu kulaba bafuna batya ssente. Nina gwe mbadde njogerako naye ne twogera naye ku nsonga eyo mukwano gwange Machati ne mugamba naye embeera eno nga gwe boogera wetanga nti ekyamazima bitulina kutunulira bisatu byokka. Sente zo zijja kujja bazoogereko ate simanyi lwaki yategere ntwali tugenda kwogera ku mulamu wanga guno nti sente ngezo zijja ne bazoogera bwogezi ojja kulya buwulizi mwami Kibazo oba mwami Kakande nti Ssentamu Ssewandagi ow'omu Kagundi sente zagenze ewaabwe naye zagenze ku simu ye direct ku app naye nga ba abantu ku kyalo tebazikola tebazimanyi lwaki tebazimanyi kati mbadde ndaba wano oli yafuna 7 n'akunyuuka nayo
owabiri yaweta buwesi owasatu naye yatema butemi andi kakati mwami Kibazo olina okutunula abantu bakola ebibiina okusobola okufuna sente emiliyoni ezo 10 ne bagamba nti baziwadde mu luka naye mu muluka mbawadde miliyoni 10 nga mulibe ebibiina nga 20 naye ng'omuntu omu omanyi tulina kye tuteekwa okutulaba economic viability bwe tuba wano e Kampala omuntu bamu miliyoni 10 zina value yemu n'omuntu ali ekanyalyeru omuntu ali ekanyalyeru omwe miliyoni 10 ne cost of living wabeera teyenkana na Kibazo ali waffe Maganjo teyenkana na muntu ali waffe Nabweru ne munnabweru mulimu ebitundu byobeeramu nga oba n'omutwalo gwo ogwa ssente ennaku zo 3 zikumazaako ng'oli Egombe naye bw'obeera Maganjo emitwalo 10 mwami Kibazo oyinza okugireka awaka ne gigaana okukola ki ne gigaana okumala so kino twakyogerawo ku ntandikwa nti eno economic model gye baali bakoze ate nze kisinga okunnuma nti omu ku bannabyanfuna ye musomesa wange yansomesa ebyenfuna Makerere ng'ate gwe ndowooza nti yali azze ng'afuuse secretary treasurer nga mmanyi nti ebintu bigenda kutambula okusinga nga bwe twali tulowooza nti tufunye economics that works naye ekyenjawulo nti ate economics that works ate alabika tawakinga nga waliwo abalala badictatinga economic kyakolaki naye ekibi nti ate naye Duli yali mu theory nanti ekibi ate naye tavuddeyo kutugamba nti bannange bye nalabanga mu theory si bye Duli yali mu theory kati yajja mu ffumbiro n'azuula ng'enkuze eno nzibu zikabya n'amaziga mbisi ng'ate yalinganga atusomesa byankuzi n'enkalu ng'ate zaakalitunsi yali amanyi nti buno busaana nga bukalu agenda otuuka eno nga mituba ate mibisi bamuyita theory ampuliriza Lutindo ate ekirala mwami Kibazo kituba nakyolaba mu mbeera n'ey'ensimbi sente zino nga bw'ozitunuulira ate mwami Kibazo namwe mutukola bubi kati nga gwe mwami Kibazo bwe nkutunulira bwe nti mu integrity yo n'alibadde nina bwe ntunula kati nga ngamba nti Kibazo agenda mu parliament mu constituency gundi naye sikulabawo sijja kujja kubanga kati tetugenda gye baappropriatingira sente zino walibaddeyo abantu babiri walibaddeyo bannabyanfuna abadda ku sayidi eri eya bajeti walibaddeyo abadda ku sayidi ya bajeti nebaayo n'abannamateeka abantu abateesa amateeka kuba emirimu gya parliament emikulu giri ebiri kuyisa mateeka na ku appropriatinga budget bino ebirala byafeeyo gye tuziika abafu kugenda kola kibe tibiina makulu naki kati osanga omuntu nga tamanyi na kiki modo gye baleese wabula ye kasita bateeka akantu keeri bw'ogambye democracy bwakola ng'ebirala bitambula democracy bwakola bw'aba bwakola tugenda kutambula kusya Kakande nga sinnabuuza kya ssente zaabuze omanyi ekisooka nti unfortunately nze siri believer wa saako saako yajjanga model bastardizing cooperative butereevu era teyinza kukola kati cooperative baali baagikola ng'abalimi b'ennyaanya ebizibu byaffe bifaanagana obwetaavu bwaffe bufaanagana twegatta nga ebigendererwa byaffe bye bimu ebizibu byaffe bye bimu obwetaavu bwaffe bwe bimu enfuna yaffe efaanagana bwe nali omuto nakyalako side ze Walusubi wano ku Jinja Road awo waliwo jjajjange yali jjajja w'abakitange yali asula awo bayitawo Buligobe waggulu awo naye we yali abeera ng'abantu b'okwo ku kyalo balima entula balima ennyaanya those two items bye byali ebikulu gye bali naye nga bamanyi nti emmotoka ya Ssewandagi pick up stout etwala entula nti etwala entula ku lwokusatu nti bayinawo kabaawo lole kabaawo bagiyitangani sijjukira I think it was a Bedford zaberanga Bedford kabaawo nga kabaawo etwala ennyaanya naye nga abantu ayina box eteweze amanya nti ezeewange ngenda kutopinga up ezeewa Kakande ennyaanya ziwere era nga bamanyi ne bwengabana yaabwe nga balina n'entereka yaabwe ngaga nti bwe mutunda
for want of figures nti bwe mutunda ennyaanya za mitwalo 10 emitwalo 3 zigenda kuterekebwa nga abagaba eddagala ly'ennyaanya bwe bajja oli yalinga akola omulimu nga yajja kufuuyira ng'ajja tasaba nalukusa yamanyi nti ku lwokusatu nfuuyira ennyaanya ng'akwata ebbomba ng'atabula eddagala ng'ayitamu babanga nga 5 nga bayitamu mu kyalo kyonna bagenda bafuuyira buli wamu nga olwo olunaku lwakukola ki kufuuyira nnyaanya nga bawandiika nti erize eddagala zaali bwe ziti ez'omusajja afuuyira zaali bwe ziti kati nga batoola eri ng'oba lwe banaafuna nga bamusasula. That was a concept of a cooperative. Of course ezaabwe zaali ku extremely perishable item nnyaanya ntula naye ne bw'otunuulira mwami Kibazo ab'emmwanyi balina to the extent olaba Kaaya Kavuma yali based in New York ng'akola ye kunoonya akatale eri nga wano waliwo abakuŋŋaanya emmwanyi ne bazitwala abantu baavumirira nnyo ekintu ekyo mwami Kibazo mbusimanye emmwanyi twafunanga kapapula naye akapapula ako bwe twagendanga ebulwanye waaberanga omusajja bamuyitanga Beroni n'akuwa akapapula nga bw'okatwala emaya ku ssomero bejjinja kaloli n'okaleeta nga headmaster omwana amugamba n'asoma kubanga awandiikako. Kakande concept ya sako olwaleero bakuba enduulu but kyeki tugatta owa chapati owa boda asibe enviiri bonna no bagatawo mu katogo n'otuteeka mu sako yeemu. What is it we are doing that is common ekitugatta awo tuba tutandikira ogende ku PDM sente za PDM. Kyolina okusooka okumanya mwami Kibazo nga tetunnagenda mu concept nga bw'ogiframinze oba bw'ogitaddewo is the rationale n'okutegeera kwa policy ekiri emabega w'ekyo ky'obadde onnyonnyola. First of all nga tetunnagenda wala nnyo njagala ntegeeza abatuwuliriza byonna nti ekintu ekyali kiyitibwa Cooperative Movement kyali kigezeseddwa abantu baali bakifunyemu experience nga bategedde amaanyi gaakyo n'obunafu bwakyo n'enkola gy'osobola okukikozesa okusobola okufunamu era wekyali kituuse mu Uganda nga kyattunzi nnyo ate nga kigeyininze n'amaanyi agatalabikangako. Ekyokulaba ku kyenyiza oba waliwo ettaka lye nasanga eyo bayitayo Kapeeka ne baŋŋaa zino zaali square mile 25 zaali nga 25 zirina mu nkekeera yeewo ezo zaali za bulemezi zaali za cooperative zaali za bulemezi za cooperative yes simanyi oba bulemezi oba square miles zirana musanvu yes square miles 47 kati waliwo industry mukulu Kibazo sizokka ne bogenda waliwo nawali ng'ogende Nakasongola bayitawo Katuugo nga za cooperative okitegeero bakyenjogera square miles 47 nga za cooperative nga society ekyo mpadde kyakulabirako naye ne mu bitundu ebirala byonna cooperative bwe zaali ziyimiridde. Kakati njagala otegeera ensonga eno nti amaanyi ago gonna munnabyabufuzi nga tagakontrolinga mu economy tasobola gakkiriza kubeerawo. Amaanyi ago mu byenfuna kuba twogera ku Africa kati kwajja kulowooza ensonga lwaki okoze statement eri valid nnyo egambye nti sako zaaleetebwa ng'ekiwaane to bastardize cooperatives. Nga bw'onaalaba nti omuntu akola kwiniini ng'amukoledde UK oli n'agenda e Pakistan n'ayozaamu n'aleeta oyo n'aleeta n'omira eddagala naye nga toona
naye ng'ofunako obuweerero nga teryawera okiwulidde ng'obuweerero obukola ki obufuna naye ng'okuwona tokola ki towona ekivamu ne baga nti kwinini takyakola jjukira ono gwe baleese okuva e Pakistan abawa bbeeyi ya wansi n'agubya obulwadde ne baba nga balina okukola eddagala eddala yensonga lwaki ku mulembe guno ojja kulaba sako ojja kulaba simanyi operation wealth creation ojja kulaba PDM waliwo kino omukulu kasolo byabadde nabyo babiyita batya ebyagonde bino ebibadde bya finance emyoga byonna byonna we biri nga 50 biri nga 50 byonna byonna bibiri naye nga kyolina okumanya abatuuza kye balina okutegeera mu kyo nti cooperative nga bwe wazinnyonnyodde works zikola zaali z'amaanyi zaalina banka zaalina stores zaalina loole yabeeranga wali ne bagiga zaalina obutale okuva e New York okugenda mu east okiwudde zaalina agency namba ng'ekola abantu bazifunamu basomesa abaana bagaggawala naye obuzibu bwa cooperatives mwetaaga gavumenti okukola cooperative bw'otunulira cooperative societies because nekyo nakyo entambula gye zatambulanga nti gavumenti yali tebaagaliza kakande gw'okukwatagana n'abalimi b'emmwanyi banno 50 weetaaga gavumenti anti kakati kyolina okumanya senga gavumenti eba teyambye naye nga teremesezza musobola okugenda mu maaso oba ebibiri ebyo byawula waliwo gavumenti obutakuyamba kubanga cooperative we zaali zituuse zaali tezeetaaga buyambi bwa gavumenti naye bwejja ezo zaagwa naye ennaku zino nina ebyokulabirako ku lwomukaaga nali we nali mukulu Mayega omusirikale wa Papa ng'agamba abantu musomo gwa Kereziya ng'agamba abantu nti naye nti bino byonna mubikola naye buli omu yeetaagayo kayinkamu akabuli lunaku akayingira buli lunaku buli wiiki buli kati bw'agenda okunnyonnyola abantu nannyonnyola mu bimu ku byokulabirako bye yawa yagaa nti omusajja alunda ente ne bw'aba atunda ekikopo ky'amata siringi 3 buli lunaku abeera n'ebisatu ebiyingira empale buli lunaku bwe nagenda okufuluma and olumu abantu baffe bino tebaagala biwulira naddala wano mu centro abasajja beekolamu ebibiina mu Western Uganda. It's not a formal cooperative oluvannyuma bakiregisteringa batandika na nte kakande eyo si government yabayambako nebawaloole naye ate yabaziwa n'ab'emmwanyi ne bazikuba ebigo abamu ne bazitambulirako mukwano gwange omugenzi Kasirye eggwanga loole tractor gye yafuna eyali egenda okulima yagivuganga nga transport ono Ssentamu alina okuba nga amanyiwawo obutractor babuyitanga bunnamalere abantu babutikangako musenyu emaganja awo bwali bunyo okusejeka mpe bwe bwasooka nga butika musenyu naye eyo nga nvuddeyo bano batandika ne bagamba nti kakande abadde ava e Kampala mu lufula ekyetume mu lufula Kaleerwe lufula zonna ez'e Kampala wano e Kampala ne bajja ne batugulako ente mu Lukoola naga nti tetugenda kuddayo baguza twekolemu omulimu nga ffe tuzitikka ku loole ne tuzeetuusizaawa e Kampala ne batandika okuzeetuusiza nga bajja mu middleman buli omu awa munne naw kisibidde balina cooperatives z'amata zirwana n'okunegotiatinga price waliwo lwe baali balwana ne mukoddomi wa Museveni nga yabakolamu omulimu n'aga nti nze ngula amata ne baga nti kale gagule ne bagayiwa ndowooza okumala wiiki namba oba 2 ng'aga nti anti gw'ogagula tugenda gayiwa tojja gatwala naawe era okukakana nga naye beekolamu omulimu gavumenti eyinza obbayamba naye ebasanze bali solid nga bayina bargain bayina product yaabwe gye batunda bayina association eyeekoze yali loose
kati zigenze zikwatagana. Juzi omuntu yaŋŋamba nti I think ku boda e Busia ne mu Western Uganda yeri quote unquote sako gy'osanga nga yo eri strictly ya mata eno ya matooke babayita ba matooke oba mata nga effectively it's a cooperative naye nga eri worth 3 billion shillings eri worth 4 billion era olinga abuuza naye mmwe lwaki temwefuugula akabanka akatono Kakande aweetaaga gavumenti kankubuulire kyobadde tumanyi abantu boyogerako abaamata n'ab'ennyama genda okole risaaki bulungi okuva edda nedda abantu baavanga wano ne bagenda mu butale bw'abasajja abo okusuubula ebintu ebyo by'otaddewo wammanga gavumenti eno bwe yajja neebuulirira ekitundu ky'abantu abo nkulaga nti gavumenti yakirinamu omuki omukono temukola bwe muti omusajja ajja wano nga tasimbye ettooke n'agula ettooke nusu 10 n'alituusa e Kampala n'alitunda nusu 6 n'afuna 15,000 gwe yalima ng'ofunye 10,000 mwekuŋŋaanyi bwe kiba kisoboka tubawe emmotoka okiwulidde tubawe emmotoka mutwale mwerondemu n'abantu bagende amatoka ago bagatunde ekitali kibi era ne bakikola naye njagala okukulaga nti gw'abali mu buyinza gubeeramu so nga ate gwe sokolindeko waliwo kyenjagala okugusa so nga ate ffe ab'ekyaggwe vanira bwe yagwa akatale ne tugaba katumutwale Kenya batukuba amasasi nga tosala wali tulina ennyanja wali etuliraanye Lake Victoria vanira yagwa wano nenge Kenya likatale k'amaanyi ne tugamba katumusaza amazzi mumutuuze emitala tumutunde emitala ffe batukuba amaki amasasi abantu bamaliriza vanira bamukoze eki bamutemye yensonga lwaki nkugambye ffe tetufaayo gavumenti ne bwebera tetuyambye kasiteba nga tetulemesezza oyogedde wano ku Katikkiro we yatandika mwanyi terimba waliwo ekiseera we yatuuka ebisongovu ne bivaayo wakati w'omukulembeze noono atambuza okulima ki emmwanyi mwami Kibazo kyengezaako kugamba nti nga tetuzeeyo mu history kuba tumanyi cooperative zaafa zitya zaagwa zitya era okugwa kwazo tekwali nakyo naye senga tugamba nti tuddemu nate tusige ensigo eyo eya cooperative okiwulidde mu ngeri emu oba endala omusolo teguzze ku mwanyi tewajjeewo amateeka agalagira nti nga tonnagisimba kandi tegujja kusooka busoosi kubanga mwami Kibazo ajjukira twabeera wano nga minisita Mayanja Nkanji ye minisita bwe twafuna gye bayita coffee boom gavumenti yatussaako omusolo gwe yayita coffee stabilization tax era mwami Mayanja Nkanji n'atumatiza bulungi nnyo nti mwanyi bwe ziri gwe bbeeyi sente zaffe ezo bagenda kuzituwa ne gye buli eno tetwaddamu kufuna sente ate bali boolaba mwami Kibazo ffe twafuna ano coffee wilt ne cassava wilt gavumenti yavaayo okutuwa sente naye bali obulwadde bw'ente bwe bujja oba kalusu oba ki gavumenti ekwata billions and billions nejjanja b'ente era ojja kwesanga nga mu sekita Museveni zaakulaakulanyiza Museveni we yajjira wano twalindoza tuli mu miliyoni z'amata oba 4 kati tuli mu billions eza liters gye tuli ye industry ekyasinze kubanga gavumenti egiteekamu n'egiyamba ffe mwanye ezaffe bwe zikala obuwuka bwe buzirya tulina kwerwanako ffe onayogedde ku vanira nze mwami Sekalala wano kugambe mwami Sekalala nze okumuwulira ne mwami Nviiri okubawulira bafaanana nabawuliranga ku Radio Uganda nga balina programu yaabwe vanira bugagga ng'era gwe banoonya ebirowa byabwe ne basimbisa abantu baali nga balimi bakooka eyo mu Kyaggwe nga gye tubamanyi naye vanira waabwe yatandika okubuuminga oyo n'akola kinaafa si kinene tubadde n'abavubi baffe wano ku nnyanja ng'abantu bavuba ne batunda kirungi abantu wali abalina envuba embi naye okimanyi mwami Kibazo nti okukwata n'ennuuni obunuuni ey'empuuta bweti ng'otambula nayo ku nnyanja osinga atambula n'essasi
nti kati waliwo omuntu yagamba nti ezo ennuuni nze nzigula. So ffe tulabawo nga deliberate move mwami Kibazo bino tubigamba ntwali batuyagala naye tulabawo nga deliberate move egamba nti bano bakibazo baavuwale batuguze ettaka. Ampuliriza nkomawo omanyi olumu nina ekibuuzo kyange kati Ssewandagi bw'omanya nti Kibazo ono anoonya kunjavuwaza gwe n'okola intervention ki nga mmwe abantu era mugenda nga mukola saako nedda era mugenda nga mukola saako ne muteekamu abasaaluuni ne muteekamu abafumba emmere mu katale ne muteekamu Ssewandagi ne Kenneth Paul Kakande twatandikidde wano ku ssente za PDM Parish Development Model. Monitor olwalera ina blazing headline ssente za Parish Development Model baziria. While ekyo nkiraba nze noonya impact Parish Development Model ekigendererwa kyayo n'okulengera kwayo kwali kugamba nti tugenda kuteeka miliyoni 10 ku Muluka to exciting development, to exciting wealth. Dr. Israel, Professor Israel Suruma, ebanga dene mabega nali nkola school practice asookera ddala nakolera school practice Butambala. Somero baliyita Butawuka SS magezi ntakke. Kati Haji Kigongo n'amutwala eyo kati abantu yabakuŋŋaanyiza ku ssomero we nali nkolera school practice. Bw'agenda okwogera n'abantu n'abaga nti ekyalo tekisobola kukula nga tekiyinaamu ssente ngwira. Nga Kakande agula ku Kibazo ettooke, Kibazo n'agula enkoko ku Ssewandagi, Ssewandagi n'agula omunnyo ku Kakande. Ssente ezo ne zibeera nga zeetooloola mu kyalo kyekimu era nti ekyo ekyalo tekikula. Ne muwuliriza n'agamba mulina okubaamu nga Ssewandagi akwata enkoko ze 20 n'aziweereza e Kampala ne zireeta ssente. Bwe zireeta ssente ezo ssente engwira ze zikyusa ekifo. Wabula zino ze muyina wano ezeetooloola mu sayiko nga muzibeetooloolamu tezibakulaakulanya. Era mu bigambo bye yali ayogera ku masomero gavumenti ge yali ejjeeyo ng'ega nti gavumenti ejjeewo okuzimba amasomero, amalwaliro, okugawa ba contractors. Ngagamba it is part of Poverty Eradication Action Plan PEP. Nti ssente zino ezandigenze wa contractor Omega Construction ave Kampala gyazimba essomero, mmwe ab'okukyalo mujje mwezimbemu essomero. He was very interesting. Ngaga nti ne bwe mubbako ze mubbye era mubeera muyingiza ssente ki mu nnyumba zammwe. Nga yalina n'attitude ngaga nti nga bamugamba amasomero bagazimba ne gaggwa gakola gatya naga nti ebyo bijja kutereera oluvannyuma naye ssente zizze. Baconceivers ba Parish Development Model baga nti baali baleeta ssente engwira mu community. Ekyo baali balimba. Ziri Suruma zaayogerako nga ndi Butawuka nti ssente engwira bwe ziyingira mu community zikyusa. Mwami Kibazo olina ky'omiisinga. Tunuulira ekiseera kya Suruma kyali ng'oli e Butawuka. Olabe political trend bwe yali etambula. Omanyi Uganda inawe yabeera ne political trend nga tumovinga towards development, tukulaakulanya abantu, tuleke oligase ng'abantu bafaana bwe bati. Parish Development Model ebiseera byejjiddemu ng'ate ekyo si kye ekigendererwa kyaffe. Ekigendererwa kyaffe kigamba tukonsolidate nga tutya abantu ne tubaguumaalizaawo ne basigala ngawo bakyatuwa obuki ngawo bakyatuwa obuyinza nga ffe weetuli. Kati eyo enkola bayanjawulo. Mwami Kibazo ali wano ku radio Simba ng'akola kulekawo oligasa agende, omulala Evans atulekaawo naye bamuwulireko basobole okuwa comparison wakati wa Kibazo ne Evans n'omulala. Si y'omu ne Kibazo agamba nti wano wentudde ku muzindalo tuwabangawo omulala atuulawo. Nze nina okugubeerako, nze njogerako nzekka, mugenyi nze muleeta ono, nze muleeta, nze muleeta oli. So abakonsivinga idea eyo teyali purely developmental, kuba twabagamba nti ekyo tekigasa
okwate milioni 10 oziwe mu community bo tubali twogera wano ku busako buno abantu bakunganya mwami Kibazo obusako buno abantu tebabukola kwekulaakulanya abantu bakola busako kufuna sente ziri ze babasuubiza nti twekunganye wano era nombagana ne bewola obusente bwabwe eyo ng'abagambye twagala mu milioni bwe ziwera 10 tuleke tubawe zino ne babusondereza ne bateekamu 10 gali 3 olujja ne bagabana akasako ne kafa kati kitegeeza nti eyo tesobola kututwala mu maaso twetaaga yenkola endala etandikiddwawo abantu Ssekinoomu nga bwe nkugambye nti mwami Ssekalaala bulemera kusimba wano mwogerako yekka n'enviiri batandika ekintu kyabwe enkoko njeru gye baali abalimi ba kkooko mu Kyaggwe mu butuufu buli muntu n'agula emmotoka abaali abavubuka mu biseera ne bazimba amayumba abaana ne basoma era omuntu bw'agamba nti abo abaana nabasoma nga Ssekalaala aleese eki aleese vanira era ojja kusanga wano bagundi bano bano ba Incafex Ranchers abajje musinga garuga lwe baali balese Incafex Ranchers abantu balina ente zaabwe n'ebyo bimanye ente esemba bule abalina ranches zaayo abantu bazirya batya nti oli akwata bukwasi kubanga ye minister ayina emmundu n'azigabira abantu bano basajja balugoberugobe yali weekako ng'alina ne faamu eruweero oyo ente teyasigaza eruweero twalinayo bajingo kaaya ab'ente zaabwe zaalibwa mu lutalo kwegamba nti bino ebimu ababikola tebabikola nga bagendedde kukulaakulanya abantu era laba n'abikola nga baza okukulaakulanya abantu njagala ojjukire kati mbadde wano nga njagala nwala omuwala kansala Luusi ali egombe nanzijukiza nti Kibazo omugambe wa byanjigiriza ye ng'oyo angambye nkubuuza ekibuuzo gwe ng'owa ebyenjigiriza enkyukakyuka gy'olaba mu curriculum ogiraba gwegenda kutwala abaana mu maaso oba eyongera kutuzza mabega twetaagayo okulaba abantu nga ffe ab'ebyenjigiriza ababirimu kati Kibazo bwe mugambye ndi Kibazo vaayo olunaku olumu ojje weesimbawo tumanye nti oligi ntukola ntai temuddamu nakundowooza ekyo kyo temutegana oyagala ate ekirungi we nandyesimbi ogenda kwesimbawo naye ate bw'ojjawo nvaawo kubanga nze bwe nkupimbamu oyina ate wemmanyi nti awo Kibazo yasingawo awo nvaawo ekirala mwami Kibazo kyalina okutegeera wayogedde wano ku kintu kya cooperative nti sente balooya baazirya twadibetingako wano ku nsonga ya cooperative eyo naye njagala omanye ekintu kimu era oyogedde nga kyoyogedde kya mazima nti mu kulya sente za cooperative mwalimu equalization nti abantu aba buli kika baapanga ekintu kyabwe kati abantu baapanga ekintu kyabwe ntitusasule cooperatives gwe bwe wabeeranga ne cooperative nga tuga sente zo zigenda kuyita ewa Ssewandagi and company advocates balooya ng'ojja nga tuga sayininga milioni 3 tuga sayininga nti ofunye bilioni 3 tukuwe milioni 3 tomanyi jeziva tomanyi kandi ogenda kunkubisembo tozimanyiko maiti tisigeni kyayo kanti ye tisigeni kyayo kanti mfune 3 nti lecha wen sayininga omuntu na sayininga ne bamwa milioni 3 naye nga sayininze bilioni 5 oli atute milioni 3 seba akoze kubanga talina kyataddemu talina na losi gyakoze kakati we bajja okukola audit buli MP yaganga tinewaffe eriyo cooperative okitegeera cooperative settlement zafuna sente nasitula era nalaba amanya ga cooperatives zesiwulira nti eno yali ebuddu eno yali munyendo eno yali Kyaggwe egindi eno yali egindi nga siziwuliranga ebusoga mwami Kibazo nga balooya bano baganda ba Kakande era Kakande munoonya ngenda kuddamu nkebere oba chambers wamuswata kakati mwami Kibazo ono owa cooperative yagenda na complaining nti batwa bilioni 5 naye nze bankwasa milioni 3 oyo naye mukuusa diru yajingira agikola ki agitegedde nti sente zino si zange simanyi gye ziva nsayininga nteka kusignature nabampa milioni 3 kakati abantu olwaleero abali mu Parish development model okuva gyeva waggulu budgeting nebaga ntugenda tukuteeka mu bilioni 2.5 era nayo musayininga ku level ya government waggulu
ono musomesa wono simanyi musomesa wono naye abeera akimanyi nti tugambye tugenda teekamu 2.5 naye tetugenda teekamu 2.5 tugenda teekamu nga 3 oba 4 kakati ne ku level gye zijja nga zikkirira paka wansi gye zisemba nti omuntu wa parish akimanyi nti zino zakulya zino zaffe zakola ki zakulya mwekolemu omulimu wano beetaaga ki abantu banoonya bunoonya bisaanyizo onzizayo wali ewa Kisamba Mugerwa entandikwa okiwulidde omuntu bagenda ne beekolamu omulimu kwetegeka kumanya nti ebisaanyizo ki nti ABCD tubikole tusobole okufuna ki sente olwomala okufuna sente nga bagabana ezo sente tezisobola size eziri gundi ze yali ayogerako ate mwami Kakande Suluma ze yali ayogerako njagala okwekyo kulabirako nze client yazze wange sijja mwogera linnya yazze wange ng'ayagala mukolere endagaano ng'olusozi lwe kuliko maramu njagala tunule mwami Kibazo nga kuliko maramu bagenda kola luguudo luno lweruzira okiwulidde nga mu South Korea kuba yabadde client wange sijja mwogera linnya azze okugula ewa Ssewandagi maramu buli loola agigula $800 okireka agenda supplyinge abachina aba ZCCC abagenda okukola oluguudo lwaki lweruzira okitegeera kakati ng'agigula client wange $800 ate n'agenda agiguza abachina okiwulidde $18 okiraba kasita gwe client wakkiriza sifuddeeyo ne client wange ayina maramu tamanyi na wakumutunda ne access egenda ew'omuchina agenda okukola oluguudo nti amumuguze ku $10,000 tagirina ebyo government byeyina okukola bwe beeyagala okwanira okinga obuki obwavu nti Ssewandagi tumukwate kubanga njagala otunulira oluguudo nga lwa kolansi lubeerako maramu okiwulidde lubeerako abakozi lubeerako amayinja ebyo byonna teri muchina byajja nabyo naye okimanyi nti omuchina yaguza omuchina munne amayinja ge basimye wali ewaffe ekyagwe kati lwaki gavumenti tega nti Kibazo mukifudinda kumaliza ensonga eno ninawe njagala ogatira mu kifo ky'obawa Parish Development Model ne sente zino miliyoni 10 mwami Kibazo ne mwami Ssewandagi mbakwasizza okusupplyinga omuchina amayinja ne maramu mwetaaga ki nti tetulina capital kale capital mutadde mu banka okugula emmotoka n'okugula buli kye bigenda okukola ki okusupplyinga ng'omuchina abasasula wajja kubeerawo obugagga kakande njagala kutera malirize programu eno naye kambabuuze mwembi interventions ezitali za gavumenti zo ziriwa ngenda bawa ebyokulabirako tubadde mu break nemba wa intervention example y'abasajja aba Ismaili abasiraamu aba Shia aba Ismaili bosi basunni basalawo nga bawaŋŋaŋŋusibwa practically okuva e Pakistan nti yonna mu nsi gye baliraga buli omu agenda kusiba munne ku kirenge beekolemu omulimu yemu ku gurupu z'abagwira mu nsi yonna gye balaga abagaggafuge ate nga beekolamu omulimu eyo gurupu emu abasajja abayisiraamu mu Uganda abangereza bwe batuuka ne bakola education wano abasajja abayisiraamu ne beekolamu omulimu naga nti wait a minute ffe tugenda kusigala emabega ne bakola Uganda Muslim Education Association UMEA nezimba amasomero ne uplifting abantu nga papasi yaabwe egamba nti bali baba minsani babakolera amasomero naffe katukolera ffe tetwafuna kati mwenna wano obeera ne request ye Namagungo obeera ne ye Nabisunsa impact baagikola Gombe abadde mulungi Kawempa abadde mulungi Kibuli abadde mulungi Gombe wa Kristaayo Gombe wa Gombe e Butambala yes Gombe wa Basiramu chachi essomero lya Church of Uganda nedda tomanyi njakulya sente naye bwe twogerera awembuuza
interventions either eza community entonotono oba ez'aba individual ziri ludda wa gw'obadde oyogera ku muzeeyi Agasekalala senior ne Vanilla Bugagga where are these interventions ez'aba individual ne tugaa nti eriyo community yeekozeemu omulimu eriyo abantu 50-40 abeezimbyemu omulimu kubanga eriyo ne trust nammwe temwesigika ekyasuula entandikwa ng'ogyeko gavumenti okubeera nti ezibawa mu budde bwa kulonda nammwe ng'abantu mwekuba enjawulo. Where are those interventions? Fe nga Buganda tulina institution eri central abantu gye beesiga awali akatale because omusajja agenda okwetikka ettooka okulijja ekiruhuulo okulituusa e Kampala eyalirimye ebulemeezi lyandibadde lituuse mu katale. Nagamba nga abantu navange ndejje ku university nga ngenza okucapa ekyeyo ng'osanga buli musajja avuga akagaali kano kamaanyi ga kifuba Ssewajjuba ataddeko amatooke 6-7 oba 5 naye ng'ababagula baŋŋamba tobagulanga ng'ogenda awo baba bakyayina amaanyi bagula akawungeezi ng'okomawo baba tebaagala gazzaayo mu kyalo gadibyo olwo kubanga buli omu ayina akagaali tagenda gavuga gazzaayo naye ng'okuva awo bayitawo wookyamira okukkirira endejje okutuuka ekawempe ku katale amatooke we gandifunidde better money oba ematugga wenkanaki kitegeeza nti singa tuba twekuŋŋaanyizaamu ka 1200 ka pickup 1200 ne tugasolooza ku kyalo ne tuwa Kakande trust nti gwe Kakande gatutwalire kawempe oba ebwayiso gatunde ebbeeyi yaffe yandirinnye n'ebitundu nga 7 ku buli 100 ave entuŋŋama agenda okutuuka nga gwe wakaleeta ruutu 3 mwe nga intervention nga community, our political class, our business class, our religious leadership, our cultural leadership eriruda woku interveninga ng'oli tumuvuddeko oli mubi fetuluwa Mami Kibazo very briefly tufulume yafuna ekizibu nti kozesa awemu n'ekitundu twagwamu kye bayita trust nti Ssentamu Ssewandagi bwe bamuwa obwesige abantu akuŋŋaanye kamulali waabwe agenda amutunda abaddiza ensimbi ate bw'akwata ssente zajje mu kamulali agenda kuzoozaamu ate ne zifa n'ataza w'abantu ekitaali ku bali bajjajjaffe ne bakitaffe abaakola ki abaasookawo era bwe nkugambira kati bano omuzeeyi Sekalala bwe baalimiranga vanira bwabwe nga bajjako emisoso basekala baakuwanga okuva ku buli kimu kyonna kumpi n'okutundula ne bakuwa n'abakutundulira vanira nga gwoleese buleesi ttaka ne bajjako emisoso gyabwe ne bakuddiza ezizo naye kati embeera weetuuse nti abantu baffe tebakyalina trust ate ne institution kati gy'olya twogerako abantu bangi kati bagenda batandika okugikubamu ebituli kasita abantu batandika okuvuma ne banyooma ne bakola ki ne badda eri so Kakande obwo obuyitamu butono mwami Kibazo nze njaga kugera ekintu kimu kyokka era mugende mukinoonyereze twali balimi b'amatooke nga Masaka gavaayo ngeruwero gyogedde gavaayo nga n'ekyaggwe simunge Masaka nenga nayo gavaayo naye Bugerere ekyaggwe baali bagalima mu mabira naye baatuleetera dudu bitooke n'eddagala erifaanagana bwe lityo anti mwanafu wamwagala nnyo okulima mu bwangu tofaayo Kakande I want actually to differ I have said in another forum nti Buganda yali ekozesa migrant labor. Yes, that's true. Migrant labor eyo neeyiga okulima nedda ewaabwe gye baava abamu ne batufunako n'ettaka eryali eryaffe mu bibangiriza naddala katokorido ngwagaga abantu batamanyi kulima batwala lyabere nze ewaffe abaalimanga bajjanga n'ekyapa goonya ku kibegabega era nga batambula nga be balima mwami Kibazo Abaganda baali balina abapakasi kati woba oyagala abapakasi njogera live example nze ng'omulimi ne kati woba oyagala abapakasi gye bali abasobola okulima naye ki okiwulidde naye njagala nkubuulire nti sebo twalima ebitooke ku bitooke ne bifa okiwulidde ne wajjawo akawuka waliwo mwami Kibazo kuba tetuliving in isolation
waliwo akawuka kensobola okulwanisa ng'omuntu waliwo akawuka akeetagamu omukono gwa gavumenti nga gavumenti ekyo nzikiriza etuyambeko naye gavumenti wesuulirayo ogwa naggamba kajja tukuba ne kumwanyi katukubako sebo kata kazimalewo n'olwekyo awe wali obuzibu mwami Kibazo kapasite twagirina nga cooperatives zikyaliwo zaali zisobola okukola research n'okukola ebintu byo kate zikyaliwo